bannaffe abawuliriza era abalabi baffe tubaaniriza ku Spotted News tubawa ebintu ebyenjawulo ebyobufuzi, embeera z'abantu. Essaawa eno tubaleetedde ebyemizannyo leero tutandika n'omupiira ogw'ebigere ng'era tugenda kutunuulira mu lukwakwayo mu ntandikwa ekikopo eky'Afrika ekigatta ensi zaffe ekyo ekyawedde olunaku lw'eggulo mu nsi ey'e Morocco. Ekikopo kino ekiyitibwa Africa Cup of Nations kyabadde kya mulundi gwa 35 nga kyetabiddwamu ensi 24 nga ne Uganda y'emu ku zo. Weewaawo twaviiramu ku mutendera gw'ebibinja ne twasala nakutuusa mu mwaka mupya gwa 2026 nga tukyali e Morocco. Munsonyiwemu. Ekikopo kino kyatandika n'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Desemba era kyawedde ennaku z'omwezi nga 18 nga bwe nkutegeeza kyetabiddwamu ensi 24 era nga kyazanyiddwa emizannyo gyabadde mu nsi ya Morocco ezimu ku nsi mu Africa ezikulaakulanye era ezeeyagaza ng'emipiira 52 gye gyasambiddwa mu bisaawe 9 mu bibuga 6 ng'ekibuga kyabwe ekikulu ye Rabat era y'emu ku byadde ebisaawe ebyakoleseddwa, Casablanca, Agadir, Tangier n'ebirala. Era bwe tulaba enteekateeka n'omutindo byabadde waggulu okugeraageranya ebyo tuzze tulaba, weewaawo nga y'ensi etambulira ku buwangwa obw'Obuyisiraamu era nga okutambula wano oba okutangatanga tebyalabiddwako nnyo naye nga okutwalizaamu abantu baalabye emipiira mu bisaawe ne ku ntimbe za televisioni. Omupiira gwalabiddwa abantu akakadde kamu n'emitwalo nga 54 n'okusoba nga kumpi buli mupiira on average wajja twagambye gyadde emipiira 52 on average buli mupiira gwalabiddwa abantu emitwalo 2.5 n'okusobamukko. Ebisaawe nga binene bulungi, enteekateeka nga nnungi, nga oyinza okugamba nti enteekateeka nzungu ebadde tetyakola bwalabwako mu Africa. Kaakati tugenda kuba nga tukumenyeramenyera ekikopo kino mu pulogulaamu zaffe eziddako era tugenda kukyogerako ku lunaku olwokusatu mu nnaku z'omwezi 21 okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa nga 4. Tujja kuba tukuwa live analysis era tubasaba baganda baffe mubeereko abanaba ku TikTok, abanaba ku mikutu egy'enjawulo tujja kuba tukuwa abanaba ku YouTube channel yaffe tujja kuba tukuwa analysis engazi nga byonna ebize bitambula. Omanye Brahim Diaz yakulembeddemu abateemi ne goolo 5 yaani azannyirawa. Olabe Sadio Mane owe Senegal eyabadde omuzannyi wa tournament eyakize banne mu kukyanga endiba asambirawo era yaani. Tulabe nti Morocco ensi eyasinzizza empisa be baani era lwaki batuuse ku ekyo. Tulabe lwaki ensi nga Comoros, Botswana, Uganda, Gabon zaaviiramu ku mutendera gw'ebibinja eri nga butandika mu kusunsula nga tournament etambula. Twagala byonna tubikuwe olabe tournament eno etambudde etya kumpi omwezi mulamba kuba we batandika nga 21 omwezi ogw'12 n'ejja paka 18 omwezi guno ogwa Gatonnya wa January. Kitegeeza tubaddewo ne wiiki 4 tusobole okuziyitamu tusobole okumanya. Twagala
okubanga eno yensulo y'okumanya ffe tujjanga okumanyisa ebintu ebifaanana bwe bityo tujja kubanga tweta puroguramu ezikwatagana ku mizannyo gya wano egya Uganda n'emizannyo egy'ebweru. Muyina emizannyo gyammwe gye musinga okwagala ngali emipiira gy'Ebungereza, emipiira gy'Ebugirimaani, emipiira gy'Ebufalansa, emipiira gy'e Spain, kati ne mwagatako n'egya Saudi Arabia oluvannyuma lwa Cristiano Ronaldo n'abalala abazannyi abamanyi okugendayo, ne mugattako egya America oluvannyuma lwa Messi n'abazannyi abalala abamanyi okugendayo, omuzze mugattako egya Korea oluvannyuma lwa Ji-sung Park ne Son ono eyakavaayo ab'amaanyi, mugasseeko egya Japan oluvannyuma lw'abazannyi nga ba Nakamura, abazannyi nga abazannyi abafaanana batyo abavuddeyo ne baba ab'amaanyi, egya Australia mugyagala olw'abazannyi era abavayo nga ba Timu Kahiro abaabalabako. Mugenze mwongera okwagala mingi Egypt olwa Mohamed Salah, South Africa olwa Munnayuganda munnaffe Onyango, ne mwagala liigi ya Morocco eyo kubanga Morocco y'ensi ya Africa yasobola okutuuka mu mpaka eziddiira ez'akamalirizo ez'omupiira gw'ensi yonna mu 2022. N'okubeera nga tuzze tukola bulungi tulabe South Sudan ensi ento lwaki y'amaanyi nnyo mu muzannyo gw'ensero, lwaki evuganya ne America ebadde efuza omuzannyo gw'ensero emyaka miyitirivu nnyo. Tujje tutunuulire abaddusi b'embiro nga Joshua Kiptegei owa Uganda awangudde emidaali n'abula okugimala ku mmeeza. Tunuulire banna Kenya, tunuulire aba South Africa, tutunuulire abantu emizannyo gyonna egy'enjawulo okwetooloola ensi. Ebyo byonna ogenda kutandika kubifuna ku Spotted News. Naye bannayuganda bannange nga tuli mu kyemizannyo, tuli mu Uganda yaffe gye twagala ennyo, baneetwagala ensi yaffe ate tugimanye. Mulambule Uganda, mulambule Uganda, mujagale mutuuke mu bitundu eby'enjawulo. Mpozzi nga tuli mu kiseera kino era eky'okulonda, temulekeraawo kulonda, temuggwaamu maanyi, mugende mulonde, muddeyo mulonde. 22 waliyo okulonda, ennaku z'omwezi 4 mwezi ogwokubiri waliyo okulonda. Mugende mulonde, temulekeraawo kulonda, musobole okuteekateeka ensi nga tulina abakulembeze abalondebwa okuva mu mitendera egya local government paka okutuukira ku pulezidenti. Tweyagalire mu nsi yaffe ng'etambulira ku demokulasiya oyo w'okulonda. Mpoza tujja kuba tukubaganya ebirowoozo ku kwogera kw'abantu ab'enjawulo, abamanyi ab'enjawulo, n'abo be tutwala nga be boogera bya nkizo eri eggwanga lyaffe eri Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusisinkane ku lunaku olwokusatu ku ssaawa 3 ez'okumakya nga twogera ku Africa Cup of Nations edition ya 35 ey'akagobe yawedde olunaku lw'eggulo e Morocco. Mwebale nnyo okumpuliriza, kati tusisinkane olundi oba ku olwo nga tumenyaamenya ensonga ezo. Nsigadde nze Kibuuka Francis ku lwa Spotted News, gye mbasaba obutavaako. Amen.